Mukulu Eddie Mezaya. Omanye ensonga lwaki omwana akaaba nga baakamuzaala. Era nga ne bw'aba takaabye waakiri abasawo bamusuna asobole okukaaba. Nti okukaaba ly'eddagala eritta olumbugu lwe bayita obusungu. Ly'eddagala eritta olumbugu lwe bayita okulumizibwa. Ly'eddagala erireeta okutoowolokoka. Kubanga buli mwana atuuka ku nsi atuuka alina obusungu olw'olugendo oluwanvu lwayiseemu okujja wano ku nsi. Eri abakyala ng'agenda mu ddwaliro ku ssaawa emu ey'okumakya okuzaala. N'azaala ssaawa emu ey'okumakya ey'enkeera. Ebbanga eryo lyonna omwana alimala alwana kufuluma. Omwana abeera ayagala kufuluma anoonya kkubo limufulumya. Kaakati agenda okutuuka ng'akooye ate ng'alina obusungu. Naye olw'okuba olutalo abeera aluwangudde akkirizibwa okukaaba era kyasookerako. Eri munda yabadde tasobola kukaabirayo kubanga yabadde akyalwana lutalo. Bwe bakusuula mu nnyanja y'amazzi buli lw'okaaba oyinza ommira era toyinza kukaabiramu. Wabula singa okuna okununulwa oba singa osobola okuwuga n'otuuka ku lukalu, ekintu ky'osookerako ng'otuuse ku lukalu kubeera kukaaba. Kakati okukaaba ly'eddagala lyokka oba erikyasenze okuvumula ekintu kye bayita obusungu n'okuggyekko ku mutima. Era bw'oba olina abaana beeyo, bw'oba okubyeko omu ku bo, muleke akaabe as much as he can or she can. Otherwise bw'otamuleka kukola ekyo osobola okumutta. Bw'okuba omwana n'omugamba nti gamire osobola okumutta. Eddagala erisobola okujjanjaba omwana akubiddwa kumuleka kukaaba. Kubanga bw'atakaaba ayinza okuziira. Bw'atakaaba ayinza n'okufa. Buli muntu akaaba abeera ajungulula busungu. Buli muntu akaaba abeera ali mu kwetereeza oba mu kwekkakkanya. Y'ensonga lwaki mukyalawo singa akukwatira mu bwenzi oba singa osobya mukyalawo n'omusanga ng'akaaba oba n'emikisa mingi egimusigaza. Naye bw'omusanga ng'agubye eriiso atudde wali atunuza butunuza bukambwe, takunyega, takaaba, talina kyakolawo, tandika okutya n'emmere gy'akuteekerateekera gireke kubanga akyalina obusungu munda. Toddamu yadde okunywa akatunda ne bw'akuteerangayo amazzi mu kinaabiro toganaaba mwalibaamu ebintu. Kubanga naawe olaba ky'omukoze kinene. Naye lwaki takaabye? So nga bw'akaaba aba asumulula busungu era omukyayinza okuteesa. But why? Lwaki onkola ebintu bino byonna? Nkwekuumidde, nkoze bwe nti. Omukyala omanyanga nti awo musigazza. Naye bw'atakaaba n'aguba eriiso tyamu oddukirewo emisinde. Kye mbadde ngezaako kugamba Eddie Mezaya, nkulaba okolokota Olivia Lutaaya. Oli musiru, tomanyi nnakuyo, era abasajja bakuyamba ne bakuta bagenda kukuzaayo, naye ozunga wano na wali weeyogeza kino na kino. Eddie Mezaya, Olivia Lutaaya kye yeetaaga oba kyeri yeetaaga nga yakafuluma mu kkomera. Tebaali basawo, tebaali bakansula, oba tebaali basawo bajjanjaba bwongo. Eddagala lye yasooka okumira kwogera, kukaaba. Kubanga ekyo kyekyali kimubimbye ku mutima, kyekyali kimumazeeko emirembe. Era olaba Olivia Lutaaya okuva lwe yava mu kkomera, bw'omugeraageranya kati ne mu kaseera kali olaba akyuseemu. Bwe yali yakavaayo teyali muntu, yali mukambwekambwe. Yalina obusungu bungi nnyo kubanga yali tannabufulumya.
yali tannabufulumya naye Kavuna yabufulumya oba osanga yafunamu ku buweerero. Omwana oyo ekyamuleetera okwogera byonna bye yayogera oba byonna bye yabuulira ensi kubanga yali ayagala kufuna kukakkanyizibwa, yali ayagala kufuna buweerero. Yalina ekiyinja ekimutudde ku mutima ng'alina okukyetikulako. Ente okugifulumya ebweru tekitegeeza nti ogisumuludde. Nkiddamu, ente okugifulumya ebweru n'ogijja mu kigango oba mu kiraalo tekitegeeza nti ogisumuludde. Wakyabaawo omuguwa ogubeera gukyagisibye. Kakati n'okuta Olivia Lutaaya nga ye akyalina ekkonda ku mutima yali akiraba nti akyali musibe. Mentale bayinza okukuta omubiri naye ng'obwongo bwo bukyali busibe nga bw'otayogera oyinza n'okufa. Olaba abantu abaweereddwa obugagga emisambwa ne gibagamba nti togeza n'oyogera, kituuka ne kibatuulamu era okukakkana nga bakyogedde. Kikyentegeeza mu kyo ekyama ekitali kituufu tekikuumika, n'obuzito obutali buvunaanyizibwa bwo tebukuumika. Engeri yokka gy'osobola okuddamu okufuna obuweerero ng'obwetikkuddeko. Olivia Lutaaya yali tayinza kuddamu kufuna mirembe nga tayogedde. Olivia kye yali yeetaaga si ba counselors, si basawo ba bwongo, si ddwaliro. Yali yeetaaga ekintu kimu, kukaaba amaziga gamuyitemu afulume obulumi. Eddie Meza newankubadde omwavu tabeera na kake, naye ate eddembe ly'omwavu ery'obwebange yava nalyo mu lubuto lwa nnyina nga ne kyeyasookerako kukola kyali kukaaba tolimulemesanga. Era bw'okuba nga omuntu muleke akaabe, tomugambanga ntigamire. Ekisinga okunneewuunyisa mwenna abakyogerako oba boogera ku Olivia Lutaaya, mubogerako muga kituufu bali badikiteeta, bali bajja kutta, bali bakola biki, bali genda ku basajja mpola. Tewali avaayo kulaga nti Olivia kyakola kikyamu ekyokwogera, oba tewali avaayo kulaga nti kituufu Olivia Lutaaya baamusibira mu mateeka. Wabula bonna tukimanyi tebaakusiba bintu bituufu, baakupangira ebintu by'obufuzi ne tubadde tukusaba sirika. Lwaki omujjako eddembe lye ery'obwebange lye yasookerako n'okupulakitiisinga nga yakajja ku nsi? Bwe yali yakajja ku nsi yasooka pulakitiisinga ki? Eryo ly'eddembe erisookerwako lyakukaaba otowolokoke, lyakukaaba okkakkane. Era omwana atakaabye waakiri bamusuna akaabe kubanga batera okuyitirayo nti obusungu butta. Tewali kintu kibeera na busungu nga mwana ali mu kujja ku nsi aba ayise mu lugendo luwanvu okutuuka. N'oyo gwe waalirowoozezza nti maama we abadde yakatuuka mu ddwaliro n'azaala, g'omanyi bwakulungutanidde mu ndeeyo okutuuka okulumya maama we ebiso okumutegeeza nti nze njagala kufuluma. Oluba okutuuka kuba kukaaba. Kitegeeza nti okukaaba ly'eddagala erisookerwako singa obeera onyigirizibwa. Era omuntu atakaaba oyo omwegenderezanga nnyo era omugendangako mpola nnyo. Omuntu atakaaba omwegenderezanga nnyo era omugendangako mpola nnyo, oyo abeera mutemu nnyo. So Olivia Lutaaya bw'oba omulaba akaaba, muleke akaabe. Ekyatandika ddi okubanga enjovu oba empologoma etaayiriza omuntu mu kabira nga mmwe abatuuze mumulaba emulya, naye nga kyemuliko ani yamugambye agendeyo, ani yamugambye agendeyo, nga tewali asobola kutaasa. Oba nakuvumirirwa kikolwa kya mpologoma eno. Okuvumirirwa ekikola ky'empologoma kwata mafumu kujeŋŋanga, naye nga mmwe muli ku kimu. Ani yamutumyeyo mu kibira? Yamanyi bantu kwepampalika. Amunnange ensi we yabulira. Okubanga muyina abantu be mwatongoza ne muwanira isinsi.
bo balina okutteeranga ne bw'abagambako nti munnaye kino kikyamu actually ne bwe bakuba abantu oli ne yeemulugunya nti naye wankubye nnyo nga mugenda kugusingisayo olw'okuba mwabatya ku kyalo. Abo tebagambwako maama, abo baana b'abaguuda. Mbadde mbasaba ekintu ekyo mukikomye mbagirawo. Gwe bw'oba owulira tosobola kwongereza ku ddoboozi lya Olivia Lutaaya ku byayogera ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, wakirisirika muleke yayogere. She is 1 in a million. Gwe oli musajja tukuwe ekiteeteeyi. Olivia Lutaaya tumuwe empale kubanga oli musajja mu bbode y'abasajja naye ng'omutima wafuna gw'abakazi. Ng'Olivia Lutaaya ali mu bbode y'abakazi naye ng'omutima yafuna gw'abasajja. Kuba omusajja w'otuukira okuyimirira bannaye gonde vako basajja nga naawe oli musajja. Obusajja bukambwe nga naawe oli musajja. Tutere tugamba abeewammwe ekisibo ky'embuzi bakubemu enkondo empya eve ku kibuga. Kubanga obeera mbuzi eyo ya n'ebiwata. Ekitiibwa ky'obusajja obeera olina okyambululwa. Ate mbagirawo.